yali ku Freedom City ku Lwomukaaga lwa wiiki eno. Tutandikire ku kikutaanaapu. Teyakaaba naye tukishogwaliko abaakaaba ndowooza abo bagizi be bonna bakaabi abantu be bamufaanana. Ni abayigiriza. Simanyi ndowooza munanga abantu bakumuwagira omuntu batandika okukola byoyo bwe bawagira. Naye abakazi lumu bagenda kutta abaana balenzi ku stage. Omukyalo oyo y'omu ku bawagizi ba Chris Evans we yamulaba ku stage n'awulira nga n'entegetege zimufamba n'awulira. Lumu omukazi agenda kuttira omwana w'obulenzi ku stage. Omukyala ali mu myaka gy'okufuna abakoddomi oba okaabira ki? Omukwano gwe tulina eri abayimbi. Luli omukyala waliwo ojjika vidiyo z'emabega kaawo bwa trending nga abakyala bagenda kuttira David Lutalo ku stage. Naye olowooza teyawoomerera. Naye ndowooza Evans otegedde abantu bo. Lekerawo okutawanya abawala. Abakwagala ali erikali akaana ka TikTok keekaali. Walaba ali kubabulisha kasha abo bayayi otegedde abakutegeera abantu bo abasobola okukumaakuma. Kati olaba omukyalo oyo omulaba Evans n'amala amugwa mu kifuba. Owulira nga tolina bizibwa kumaakuma. Omutego olaba yamugwa mu kifuba bwali. Gwafoli ongamba ki? Ojisanga mbivulu byekanga. Ne kano kankayise obananga abatutabulira ebizigo ebyokutangaalamu. Si maziga ge gamulungula. Njagala n'engalo zino. Mutekeemu ekizigo. Ekizigo kino kitekikola ku ngalo. Ku bantu pozi bano beeyerusa si beeru. Ono aba yeerusa taba mweru. Aba si kwerusa okyogera bubi. Akola ki? Yeetangazaamu. Lwaki batanga ate abamu baguba bakuusiira. Kale n'abeerusa basinga obungi twandikendezeza omwendo gw'obudde bwe tubakwasa nga tuboogerako. Mbu bakola ki? Abeeyerusa basinga obungi. Kubanga n'ababulira. Ani agenda ovaayo agambe yeeyerusa. Nanti kiba kibaluma mu mutima. Beba manyi mpozi ngovudeyo n'ogamba nti temudda mutwogerako naye bw'obanga gwamanyi. Kyali avaayo n'akaaba abo bambi Evans ate agenda okulaba nga amulemeddemu n'akuba enduulu ti ano obubadi bwa Evans bwe tutera olaba. Akanyumira. Kale genda emmanyu n'akusanga emmanyu. Ekyana ekyo. Naye njagala okwebaza abantu. Evans she yasembayo. Evans she yasembayo yali ku obligato. Era watandikira ekibozi kya Zani. Watandikira ekibozi kya Zani n'akuba obligato eyo. Obligato ekuba abantu bayondoze 2,000 nga mu 7 ku 2,500 tesukka waawo. Freedom City Evans yakuba abantu benka 6 kakaga ku 5. Ate mwotugenda mu history y'ennaku z'ebivvulu. Teri muyimbi abadde alonkinga nga alina competition okuva ku bayimbi banne nga Evans we badde nayo. Obalako ya selectinga Saturday. And from the same audience. Ate ku bantu be bamu. Kubono Peregasto amulya koko ku show ya Babitusi and then Juliana. Ne audience zate zikwatagana. Yes, audience zate zikwataganira ko ddala. Ate Babitusi show bagiteeka ku lunaku olutuufu nga abaana baddayo ku masomero. Oba okitegeera so nga bali mu audience yaabwe abantu baaliwo mu bungi. Ne Evans Jukira nawe naliyofamu ku baana abaaliyo bana mu kifo kyekimu ovugawo mayiro 3 ku 5 gundi abadde ku Papa's Sport. Abakyala bamwe abakabira ku stage. Bebo bano bennyini bebaga abo bennyini abo. Bennyini bebakabira Lutalo bebakabira Evans. Bebakabira Evans. Ogundi bava South Africa nga balina shock obligato. Onaku lwabadde bize nnyo. So kunze ndowooza Evans yakoze bulungi personally era njagala okwebaza Bitex. Webale kukola ate n'abantu bebakeera. Bayisa musanvu ng'ekifo kirimu abantu. Era zaagenda owera ssaawa ndowooza 2 kitundu nga batwalekeddeawo okujja. Nga bajjudde. So yakola bulungi nnyo since she about ngeri yakoze Masaka naye nga wano yakola bulungi. So ko twe byaliyo kale.